Byebyo. Maama Fiina. Wanji? Kano sige kawunda katala bamisana. Tekano. Byebyo. Tomanja sikubanja. Tomanja sikubanja. Kirabo kyaki? Tomanja sikubanja. Kamiyami. Yo. Toka abaisi. Byebyo. Amina. Ndera nsonyugwa. Biri ebyasoba bye mwamuyitanga usigalo wapitu Nenkatinze ebyo nze olaba Bible ebyo ate bye byansanyusanga. Ebbanga lyenkolaganidde naye SB4 badde musajja mulungi. SB4 badde muntu wa mpisa nnyo. Basebe ne bannyabo tunoonya ensi eno mutambulira nti bw'otuuka okulaba nga omuntu gw'okolako olutalo n'okizuula nti mutuufu babadde bamuwaayira n'ofuna chansi n'ogenda omwetondera obeera muntu wa mazima nnyo. Ffe tulina abantu abatusobezza mu bulamu naye nga taswaga nti mami nsaba kukola ki? Kunsonyiwa. SB4 ntambudde naye, SB4 mulanga firstborn wange, SB4 mulabo banga ki ali part of family. SB4 musajja mugumiikiriza, SB4 musajja wa mazima, SB4 musajja ayagaliza. Abantu abasinga batunula SB4 ne bamulowooza nti musajja alina. Sogamba talina. Talinono. Vaawo nabadde manyayina. Talinono. SB4 ye muntu ajja n'agamba mami oli otya nti gyendi mumanyi tasaba. Nenzuula buzuuzi nga nti SB4 abadde alina obwetaavu. Nentema. Tukuyita kutema. Nentema. Nova gy'oli. Neva. Mala okutema. Engalo nkalu nodde ekasawo. Ekasawo. Mala okutema. Ogenda omuwira nti ali Masaka. Agenze kuyamba. Waliwo ennyumba bwe yagwiridde. Nuka nti ono omwana emiliyoni 2 ze namuwadde ate aziddusizza. Oba oli awo n'oga nti SB4 nti tandika okola emirimu enju egimaliriza ozimbako n'enju zapangisa ogenda okuya nti mami njagala kuzimba hoomu y'abaana mwenkuŋŋaanyiza abatalina mwasizi ate ababe hoomu nkugamba ekigaye mu luzungu oyo k'owulire hoomu obadde okyogedde mu Luganda. Okiwulira kwagamba omwana ono akoze ebirungi ebitagambika. Bantu bangi nnyo abayimiridde emabega w'SB4. Abaana bangi bakadaama abali baweddemu essuubi abagumye olw'SB4. Abantu bangi nnyo bamulekwa abali baweddemu essuubi naye balina ettafaayi ly'SB4. Sirya Maama Fiina. SB4 ng'omuntu. SB4 ng'omuntu. Ensigo yange. Amina. Anti owulira. Kati keizi tubereba amazima. Omanyi bagamba munekezi naye yayiza obulogo. Bakisegera. Keizi oli mulekwa ali improved. Waliwo bamulekwa bambi. Yajja zaino muzaala sinze maama wo. Maama wo teyakundekera. Wanka. Awaka. Ayagala zaali babagagga bokka. Okiwulira. Basebe ne bannyabo twagala ensi eno senga ensi eno Uganda yalimu abakulembeze betugamba nti bano bakulembeze bannaddala. Bwe bukulembeze bwe twetaga nti weerekereza nti funye emitwalo tugeze 5 nti kampeeko bano abantu b'ennyamba kambayeko emitwalo 2. Katonda alinsasulira omwo. SB4 najjabeera n'omukisa ne favor gye sirabangako. Nembera ne SB4 ne tutambulira ku level yaffe ne tugumiikiriza. Luliro wampa sente zaali zinkutudde. Ye yali alaba bulabi ng'atunula bwati. Simanyi muyisiŋŋaana n'omukisa. Zaali miliyoni 10 n'onnyongera 5 n'onnyongera 5. Muyisiŋŋanye n'omukisa abantu abasinga bayisiŋŋanya. Nange mumbale awo nange ne bankola. Nawe ne bakuwera Amerika anti tova Amerika. Seguya. Ewa $1 butava mu Amerika bino.
wabeerawo omuntu gwe mulaba nze wabeerawo omuntu nze wenda omuntu nga wadde seguya emitwalo 5 zino eza Uganda ndaba nga amujereza kujeregerera seguya ne olaba nga ye muntu yandibadde nga zitowa buwumbi musajja atunaddo omanyi mukisa mulaba nno sente esente olususu nolulaga sente olaba nga fena era olusula seguya lusinga olwamu anti Amerika okirabye kati newabeerawo olunaku lumu twali tugenda aliwo omwana gwe nayamba omwana oyo ne muzaala amuyita Kabugu omwana oyo yatambula nnyo ku social media omwana bazadde be gwe baasuula yali atunda ffene ne ŋŋamba ŋŋenda muzaala naye SB4 n'ajja ewange ku makya naŋŋamba ne mugaa siina manyi gavuga mmotoka naŋŋamba kati nkole ntya ne mugaa jangu ovuga eyange nanga sobola kukwata mmotoka y'okuvuga eyange n'agituula mukonze nja gituulamu kijja bubi n'agyonoona nga gwe gusoose naye emmotoka eyo gye tulabe Kasese gye tulabe Bundi Bujo gye tulabe Embaale gye tulabe Soroti gye tulaba buli wamu naye nga abatagenze eyo mu Makindye emanyikiddwa muno omuleseewa mu Makindye ne bwagipakinga mu bitaala abasirikale bagamba eno Yesu atere ku mabuloka eri ku kifugi emaamira nze natambula mu motoka SB4 ng'ekunkumuka abaana bano be banjulira ne bagamba nti mami soko oyimirire ng'ekunkumuka n'agamba simanyi obuwaya namukubirako nga nina omulimu nagamba gwawa nti gundi nti ebinnya bizepi obuma mwabutaddewa naleero egenze ne bakka ne basiba enjegere neŋŋamba omuvubuka ono yatutuusa netuza naye mukudda jjukira mukudda nga nnyomba nekugamba SB4 watuukira ku bunkenke nemuga saagala nze bintu bya kisiru bwe bityo kuba wagambe nti oyina emmotoka kati eno mmotoka ogiteekamu naaweta nemuga toweta nnyo abakulu b'essomero basigayo ng'abantu batukube maama naye mu byonna basebo ne bannyabo tubyogera olw'obugumiikiriza abantu abasinga batukoppa olw'okuba agudde mu kintu kyatamanyi yes naye tulina omukisa ba Maama Fiina abeerandiza abakuze nga batulaba tukoze batulaba buli gye tuvudde babadde nga batulaba nga tokigwiridde bugwirizi muntu kugamba yikyazze kitya kati ne SB4 Makindye eyo neemujulira Uganda eyo neemujulira nti akuze n'emmotoka ye ekola ki ekula so nkwebaza ye bali kubeera mugumiikiriza ate era we bali kwagala abantu kati nadde ntegese ekirabo kyange naye ate raba bwebijjidde nemugiramu ensonga zange endala njagala mami nga tonnamuwa kirabo njagala kwogerako ku SB4 abalungi abatulaba nasisinkana SB4 nasisinkana SB4 ku Delta TV nga SB4 akola ku Delta ngaki wali selector wali nga miziki SB4 selector wakabi ngonyigamu sawa zawa z'ekireyo ng'akuba endongo era ng'oyinza okulowooza TV eyo si yantaka SB4 era ng'abantu tebamanyi na nnyini TV bamanyi SB4 so bwe twasinkanira awo ne tukwatagana YouTube eno bwejja era ne twongera okukwatagana bw'okwata ku mukono era SB4 naye najja on board abantu ebweru yabalaba SB4 bangi nnyo bagamba SB4 tatutuusa ku mami but ekituufu kiri nti bwe tubeera n'abantu bwe bati tuba tetubalemesa kubatuukako but ne SB4 asobola okunoonya Maama Fiina wiiki namba n'atamufuna nsobola n'omwezi ono yava mu Amerika yandeetera ekirabo naye bukyava mu Amerika bayitandabanga ekivunda atambula nakyo so SB4 muntu mwerufu abantu babbye abantu ku social media nga beerimbika mu kuyamba abantu accountability nebula kati nze siwulirangako scenario yonna nti SB4 sente zibuze scenario gye nasembayo okulya ku SB4
yakuŋŋaanya essente ne ziggwawo n'ateekamu ezize era namubuuza ne mugamba nti naye obala ki ofunira wa ng'olwaguza amadirisa gaali 2 ku ennyumba eyo yaawa waliwo ennyumba gye wagulirako amadirisa 2 nogaa nti kati bwe naagireka wano weebale nnyo ne mugamba muganda wange Katonda akuddizeewo so njagala kwebaza SB4 okubeera loyo SB4 akoze emirimu gya Maama Fiina n'akola n'emirimu gy'abantu abalala omukutu gwa SB4 gw'abantu bonna osobola okusangako omuzimbi n'osangako omulimi luli n'osangako bebideewo ekyanga n'ensonga ze obeera oli awo Charles ne Asia nabo ne bayingirawo obeera oli awo w'ekinanansi naye n'akiika so SB4 muntu mwerufu bagezaako okumukubaawo nga bamukuba mu byobufuzi naye n'akivuunuka because aliko ekisa kya Katonda ne mube n'ekisa ky'abajjajja kubanga oli yali akyali mu nsi ya Katonda yokka baali bamutwala nno naye nkeera kumakya ye musajja wa ddiini nnyo 100% naye nze bwenzuukuka ekiro mpita ku bajjajja bagaba ne mu ntaasiza omwana balabe baali muki era nkwebaza n'okuwa SB4 emmindi y'emitwe 10 tagirina tagifuwangako naka nebaza Ibula tagifuwangako naye ayina empeke y'omukisa ayina akatikitiki k'omukisa bwe kati bagamba ttani ez'amaanyi ttani 1000 empeke y'omukisa 8 ezisinga amaanyi naka nebaza Ibula maama yakunda kujjukira bulungi era nawerako omuntu omu nga waliwo omuntu omu yategeeza waliwo omuntu omu mu Uganda nga ye yaleeta abantu mu bantu keizinze namuleete wagundi ate ekyo si kirungi ekyo si kirungi abeera ayogera amazima g'obulimba si kirungi omuntu oba omuleese mugambe nti muleese naye nze SB4 yali antya nga tasobola okunsemberera omuntu andye ewala tasobola kumanya Maama Fiina yaani abantu beefuula abatumanye era batutegeera naye nga tebatutegeera nkweyanza nange okundaga mami waffe amiina tutambudde naye twali kulandi stama kindye enkuba olunaku lwe yali etonnye wali ogenda kutaawuluza munywanyi waffe Sipapa ne full figure SB4 naye we yajjira Rose n'abuuza Rosette yasokubuuza nti no si SB4 anonye eki si ono ne mugasi era yono Rose najja yesimu anagamba yono si ono tatwagalangako ono tatwagalangako nange omutima gwali gwagala naye nga olw'embeera y'ensi ng'ekutemesaako Maama Fiina ekigambo ebiweebwayo tubiyita biweebwayo so SB4 salute oli musajja wa kabi nnyo okyusizza obulamu bw'abantu ng'oyita ku social media abantu gye bayitira ku social media okuvuma abalala mwe gye muyitira nga tovumye nga tolina gwonyizizza nga ate osanyusiza busanyusa bantu n'obasomesa n'osigala nga ate ofuna ng'oyagalwa naye guno omulembe gwa social media ogw'okubeera ku social media n'ovuma omuntu from nowhere tomumanyi togenda mwenkana toli mutuuka ne bw'olirwana otya okiraba nti kanvuma ono ofunire kuno erinnya ffe ebiseera bisinga abantu abatuvumye baba batunoonya tufunirako ki mannya so nze mwebaza ate mama nze nina okwebaza ondaze ensi ntuuse ku birungi nnyonyo zirinnye awolemerawo nnyo omukulu ngenda muwaaki kirabo kikyenyinza omuwa ate nga kigatta bonna omanyi waliwo omuntu akuwa ekirabo nga kigatta ggwe nti olwaleero bwenna akugulira kubaza ekamera nzimugulidde naye kamera bwagituuza mu muntu era abaako gwayamba okiraba ndowooza nendowooza oba kaana nkaweeki kano nendowooza nti oba kakwere mukolo gwa kwanjula katwagala mwanjula gwa kubiri kuli kwali kukyala naye kwali kunene nnyo kwali kunene sikuddamu okwo sikuddamu okujjako embaga miliyoni 4 zonna nga kukyala bukyazi mbaga ndowooza tokiraba omutima mwetegefu mukolo okuwoowa musiramuke nabatekati tugende ekibuli ani akugambye tugende ekibuli ebyo bya bulimbe ebyokugamba abasiraamu obeera n'abaana saagala nakiwulira nako bagamba waliwo n'abakatuliki abalina 8 nze nebbo bali enninansi eryo n'abalokola balina 10
Obeera bidde. Essuula wa. Ewa aba yalonda dde omulala. Tusituke ngene ku akalabo ko. Kalabo kamuli. Ya. Maama Fiina. Wanji? Ekirabo mbadde manyi awo. Kyakusitukira tugende tukirabe. Kati tuvudde nale tudde awalala. Nzira ku SB4. Si bwe bati. Tata si bwe bati. Come. Naye kati ekirabo kya Seguyo kyakyetaaga. Angambye nkitwale. Ya. SB4 Mami select. Tudda wano. Salo omuliro. Jango salo omuliro gono. Tudda wano. Banda. This one for you. Not mpe sumuluzo. Byebyo. Maama Fiina. Wanji? Kano sige kawuda katalaba misana. Teekano. Byebyo. Tomanja sikubanja. Kirabo kyaki? Tomanja sikubanja. Yo. Nebwetu chebo tuyimirite pili ya. Tomanja sikubanja. Njisidula busindu ziteka mamba. Sidula. Tuzamu. Mutuzemu. Amaina kuzinoze muvuga. Abavubuka. Olagawa. Olina kusooka ogisiimuule. Bugumiikiriza bwa SB4. Obugumiikiriza. Sosole bw'atafa. Atuuka ku lyengedde. Engero zakyuse. Sosole bw'atafa. Atuuka ku kawundo. Rogers Sebunya. Byebyo. Tomanja sikubanja. Jenzukide gyavugiramu ng'ekunkumuka. Yakuyisa bubi wagenda osindukirira. Neŋŋamba mu mutima gwange ng'ati Katonda ono. Bwe naafuna sente nja kugulira omwana ono emmotoka. Yakuvuga akutwala wa? Yanvuga ntwala ekiwoko. Emmotoka n'ekutuka. Oba yakutuka. Kyali ki ekyakutuka? N'agamba sooka olinde. Kasooke nzise ku ndabirwamu ng'ebbugu muliri. Ngati yakugambye ayina emmotoka eyo. Ayiye simuka ne SB4 njagala obeeremu amagezi oli muntu mukulu. Ondeeta otya musana okunfuukira ekizibu ekiti. Onkyamizza mu bantu tuswadde mbu tebatulabye nga banne emmotoka agisiba njegere nekinkwatako ne nga nno emmotoka eno sigiwadde ggwe ngiwadde abantu b'oyamba ngiwadde gy'otambuliramu n'ogenda olonda eyo ku streeti abali eyo ababonaabona tabalina mwasirizi vuganga ogenda obayambe. Mugjeeko yengaalo kati nkumakwata mula ate nnamunamawulire omula gwe neetegekedde saawa yonna. Embeera yeeno. Omanyi ewunya teringa zino za payini. Za payini zibaamu ensoozi manyi gwe. Byebyo. Okkiriza nkugezesezza. Naye bandoota mu nzuuku. Kankusunze manyi ntera okusunza. Nabatijjayo ebintu byo. Iyo. Naye nga silwa butayagaliza siki. Amiina. Tukolera abantu bangi. Toka ku motoka ya. Amiina. Amiina yanziza. Kale mukwalo. Koendero. Ay. Hey, jangu.
ensi eno nga tonnafa naye byozimanyi owulira otya byebyo owulira otya anko yogerako eri abantu owulira otya nali nkusaagisizaako bukyambaawo nali nkusaagisizaako naye gwamanye ensi gye wali oli mutwala mmotokayo wasa byebyo basebo ne banyabo abalungi abatulaba tuli wano ku First Hotel Matuka wa Maama Fiina era nga muganda wange SB4 Maama Fiina amukulidde emmotoka y'ekika kya Harrier, Toyota Harrier. It's a brand new. zeezo Number plate. yeriko kati Era n'amulondera ne kalangi akalungi. akatakuba mangu yakafulumu Sekuyo badde amanyiza ezinesi. bantaddeko jjo ku makya So byebyo SB4 abantu abatulaba ebweru eyo, what do you attribute this to? ayagala okulabika obulungi jjukira endabika yo kyekitiibwa kyo kwasagana ne ekg Smile Beauty Parlor abasangibwa Ntinda opposite Middle East Restaurant. Bakola facial, bakola pedicure, bakola manicure, basala enviiri, basiba enviiri, bakola makeup wabagole n'omuntu sekinomu bekwate buli kimu kitambule bulungi. Babayise ba HG Smile Beauty Parlor Ntinda opposite Middle East Restaurant. Banywanyi bafa baganda hardware store Ntinda. Basangibwa ku Reed Complex shop number eri A19 ground floor mujjo kubanga obasanga okulira na Kampala Independent Hospital. Babayise Bagandi hardware store nga balese ebizimbisibwa ebituukanye n'omutindo gw'ensi yonna. Tugezeeko tojja kubanga wejjusa. Ate nga yo Sankago Shipping Company ku Arua Park basabaza maali y'abasuubuzi from China to Kampala. Sankago Shipping Company asubulire Uganda n'asubulire China weekwate aba Sankago kwe kuddibwamuko era nga bano bw'obagezaako tojja kubanga wejjusa. Buli kimu kijja kuba kitambula bulungi nnyo. Nkujjukiza gwe ayina tiles ezaguba, ayina pavers ezaguba, ayina amategula agaguba oba agakaddiyeemu nga gakutteko enkonge n'enfufu n'ebigwa mu kkowe eryo. Banywanyi baffe aba Asa 5-star cleaning company bazze okugogola. Aba Asa bakubire ku namba y'essimu bajje baku cleaningire tiles, pavers, amategula, sofa sets. Naawe alina ekizimbe kyo ng'onoonya cleaning company etagenda gubya kizimbe, kwatagana ba Asa 5-star cleaning services. Backcleaninga offices, backcleaninga apartments, backcleaninga malls, backcleaninga arcades. Osobola okubapangisa ne mukola contract ne bayonja ekizimbe kyo ebbanga lyonna lye mbamukanyizaako. Babayise ba Asa 5-star cleaning services. Ne bannyabo nze Maama Fiina nziruukiridde ebintu bingi nnyo n'abantu ab'enjawulo bweru eyo ekyaki yawonya keize komera ne kakalaamu n'abantu abalala bangi nnyo bayimiridde nabo Maama Fiina. So fe tutunuulira ebirungi abantu be bakoledde community ne society. Nze nagamba SB4 twali mu bitundu bya Ntebe Road ku bypass express sometime back ne mugamba nti muganda wange omukazi oyo gw'otyoboola alina abamulabamu ebirungi bangi. Kimu bibiri wa pitu ausigalo pitu ausigalo n'ebirala bingi nnyo. So ne ngamba SB4 nti ekikulu si buyigirize bwa Maama Fiina, ekikulu si mulimu gwe yasooka okukola, ekikulu ze result za Maama Fiina kati kyali ebirala si bikulu. Orlando yayimba oluyimba naga nti fa ku kyendi kati ebyo ebyedda biveeko. So ne ngamba SB4 nti onave mu motoka yange kabeere mukko ayambadde engatto kijjajjidduga. So SB4 nampuliriza ne mugamba nti one time njagala ojja okolereko Maama Fiina interview. Si kujja kubeera nti obeera naye but ng'owamawulire nali mutya because mwali mumuyise nnyo waawo sigalo nga naffe kitutamye oshegeera. So nojja n'ompuliriza
abantu baleetawo embeera ibula balayika tebakwatagana SB4 naye nga ekituufu kiri nti tukwatagana era nze nakubira SB4 ne mugamba ajja kujja tukoleyoko interview najja SB4 ankubira matumbi budde ku makyalo waggulu ne tunyumya biseera bingi nnyo n'olumu SB4 amanyi okumpita mu bintu bya mami ne mugamba mazima gali nti mpiseemu nzikiridde ndi wala nagamba wali mukubidde n'omunyonyola ayinza okugamba nze sikukubidde so bw'oba tondabye olumu nga tuli SB4 ayina mami oba mu activations ez'enjawulo mba nkwataganyemu ng'omuntu omulala advantage eri ku Maama Fiina eri emu nti agamba nti ibula okola ku Spark TV emirimu gy'abakama abo ogikoze nga tonnadduka misinde kujja bulenga obikoze nti yembikoze nti oke kati vugojje so Maama Fiina nange yangulira emmotoka it was my first car kiri ku record wadde yakabinja akabakyala kimpadde abatamanya ngamba bawezeeyo talina motoka sente yazirya ebintu ebimu tebabyetimba okitegeera ffe Maama Fiina akubira essimu n'akubuuza abaana bali batya n'omugamba abaana gye bali bulungi n'agamba mbawaddeyo fees taamu 2 nze saasoma naye njagala basome so ebintu ebimu tetubyogera nodda okunyonyola nti ate yabawadde fees abaana ate yakoze kino bingi nnyo nze omukadde yali mulwadde Maama Fiina n'aŋŋamba omukadde yali mulwadde Maama Fiina n'aŋŋamba nti naye omukadde tuyina olooza bwe tubanga tasobola kujjanjabirwa Uganda tugende mu nsi ki ne mugamba nti ate oyagala kutula mu kutula levo kwali tasaana kulinnya nyonyi y'ekajjansi naga kati tumujjanjabire Uganda maama wange Sara Mukasa Maama Fiina ayimiridde naye abaana bange mikwano gyange omwana wange yafunamu obuzibu gye buvuddeko awo saabipostinga nenkikipinga private but Maama Fiina n'ayimirira naye nange ng'omuntu so embeera yeeno baganda bange mulaba abantu nga bawa abantu motoka ne bazibajjako it is on record Maama Fiina akuwa ekintu n'akuta ne bwakusanga ku booda Maama Fiina yasangako ku booda mu bitundu by'Emmengo teyambuuza nti motoka eriwa naye abatatuwadde ebintu bino ate mwabatusanga ne mutubuuza emmotoka eriwa gy'obeera kaali kalulu nti ka kikungo oshegeera so Maama Fiina thank you so much weebale nnyo kudduukirira munnayuganda tujja gendako Kenya obadduukire ne Tanzania tuli mu East African Community olaba otya Rwanda by the way so SB4 njagala ku congratulatinga muganda wange kati obuzaayo ekintu kiri kimu kusiramuka SB4 obuzaayo kimu kusiramuka kansoke ne baza Mukama Katonda kuba singa si Katonda singa situse ku kkubo lino okukula lino naki oxygen carbon dioxide eya ne baza mama wange mama neyanziza neyanzisimayino pita sinna omutima gwange teguna kukikkiriza kikkirize taata so oxygen ntitalabika keno motoka ogirabako sebo byaddala simuka sigawa mukka nti gwa Katonda byaddala tinadde engulu mpya byemu kino kyebaga nti kanamba station byebintu byali ayimbako nti kati nvuga kanamba munene nnyo ate wabuyeeza mukama asonyiwa mama ne nyongera okwetondera nsonyiwa biri ebyasoba bye mwamuyitanga usigalo wapitu nze ebyo nze olaba Bayibuli ebyo ate bye byansanyusanga omuntu okubeera ow'amaanyi kwe kusomoozebwa kwoyitamu kwe kujjukira ebyafaayo byo ovuddewo olagawa naye ebiseera ebisinga abantu abatajjukira gye bavudde tasobola gye balaga kati Maama Fiina ebyo byonna bye bampitanga namanya nti waliwo entalo z'ennwana namanya nti waliwo abannwana naye kati nentandika okulowooza abannwana kiro zaabwe zikomawa batani oba bali mu grams ngenda okulaba nga bali koota nga ne koota bw'ogipima ziba gramu nga 7 gramu nga 2 awo kati ne ngamba otyo kati ntegedde ekituufu kirina kubeera bwe kiti kantambuze emirimu gyange so erinnya abantu abasinga bagamba nti zibwa okukola naye ate lyangu nnyo okusuula neebaza Katonda nti erinnya lya Maama Fiina lyakolebwa simanyi nti ndikola
saakera kokola appointment na Katondo bana Misambu bana Rubale nti mumpe erinnya kati ne lyekola lyokka nga siriise nti jangu tukole erinnya Namutebi Maama Fiina jangu tukole erinnya ne lijja ne lyezimba Uganda ensi yonna ne litegera nti ono Maama Fiina kati oyine bwava eri alisuule kyatamanyi gye kyava tasobola kisuula bwekiri kati oyine bwajja mu Uganda nayogera ku Maama Fiina egamba eddene nnyo ne bwajja namutima kekigamba Uganda yategeera Maama Fiina yaani yakola atya kati nze erinnya siru nze twaba nti abantu balwana kumamanya kumaitaininga amanya nze erinnya ndekaddeke lyerimanyi olikwasaani bamanyi nti kati oyingidde ensi y'abalina otandise okuva mu grade yaabo bogamba nti tebalina n'ebirowoozo byange simanyi biganyoterera njogera kitwogana muzimu togana muntu lwaki tebitereera bajjajja mu yerwensonga onoonya wonaasibe n'enjegere tewali watambulanga n'ekidomola ky'amazzi anti egenda kucamuka motoka ya SB4 badde kimanyi njimanyi yacamukako olumu ne tugidduka ntaana namubuuza ne mugamba tuzze nti tugenda kukola kikuyamba n'okatuula mu yange kati kino kiki wali kiki ekyo kyewaliko si bwe batyo si buli mmotoka nti mmotoka mbasibudde tugende kati ekiddako sepweddako mugende waka muli ekyemisana bale bajoza nefutukamu omusota sabulaka aleete ekirabo kati katukomewo kati ya teri mukapesa totya bajikugenda ramba zambu sitakaya weze erize pi kaize njagala nkuvugako mu motoka empya nsiba omusipi siba omusipi ekato yatukula engato yatukula eno najija South Africa tugenda kwatolola unataka sokera mu motoka yangu tujikebera onyize ka advance era mukama wa buyinza amina sitomera izepi emotoka terina maaso wadde empya vaayo Maama Fiina emotoka we bampya tewabawo mikolo gye bagikolera oba gyawedde ngitwala bajjajja na mwandu wakabajja bana bitegeera aginaze mabega wa wano ene kamera wano wendabira mabega wa wano atalabayo wamala kati awo ono green oba tonnatuuka radio oba otuuse muyigiriza ng'egye bakwata mu kamera ya nga si ya TV obula ya motoka green oba tonnatuuka radio oba onaatera oba mu danger kirali bwe kiti nga njogererako birabo ebiri katono maama ono nange bwe yampa biyamba emyaka 2 tegiwezeka nasanyuka leka kati omuntu alinanga ate yaawa osoberwa obula olemwa kati naye njogera yampa $1 alinagamba naye ndowooza okusasula omutima gw'okuwulira kubanga kalinaira kuba katono kazira mu liiso nagamba naye lwe ndifuna omukisa nengendako mu America gye nnyinza okugula ekintu mu $1 nempa omuntu yampa $1 era wanaasobola tukanoobula omuntu oba kiti kyonna kyekiri mutima nze yali kuvugiddeko genda ku motoka yo genda ku motoka